Mbagamba mutya bagala balungi abeekumira kusenga Faith 256 mbaniriza ate nate olunaku olwaleero. Olunaku olwaleero tugenda kutunuulira engeri gy'osobola okuzinamu omukazi n'omusanyusa nga omukira olina mutini. Bwe njogera omukira omutini nabagamba omusajja olina okubeera nga osukka. Kale kanneme kugamba ng'osukka kaŋŋambe ng'okka wansi wa inchi 3. Inchi 3 zipimire ku lugalo olwa wakati. Olugalo olwa wakati singa obeera oyimye nga gwe wansi ng'okka wansi w'olugalo olwo nga weepima oba kwata olukoba olupima opime olina inchi mmeka. Singa nze olugalo lwange luliko inchi 3 kati simanyi olulwo kisinziira. Singa omukira gwo guba guyimye bulungi nga gusukka inchi 3 oli bulungi esi ye average naye ate tebasobola ku clarifyinga ng'abantu abalina akasolo akatini. Akasolo akatini oba akampi olina okubeera tukayita micropenis mu luzungu. Ke kasolo akatini nti kabeera kakka wansi wa inchi 3. Kabeera kakka wansi wa inchi 3 gwobeera oli clarified obeera oli classified ng'omuntu alina akasolo akatini. Naye bw'oba ng'oweza inchi 3 okudda waggulu obeera good to go oba osobola okubeera ng'otitenkanya mukazi wo. Average olina kubeera ku inchi 5 but that doesn't matter. Ne bwe ziba teziwera okyasobola osanyusa mukazi wo ate mu kitanda n'anyumirwa. Waliwo styles z'okwezina mmwe ze musobola oziniramu abakazi ate era waliwo styles z'okwezina ze mutasobola kuzina ng'eyo olina kugivaako buvi n'ogamba nti eyo si yaki si yange. Ekisookera ddala bw'oba omanyi nti akasolo ko kampi sooka otegeere omukyala. Nina vidiyo gye nakoze wano eno nga mbasomesa emmana y'omukyala. Sooka otegeere omukyala obwagazi bwe buliwa, obusomyo buliwa, omukazi tumukwata wa, bamukwata batya, kigenda kwanguyirako. Bw'oba osomye autonomy y'omukazi oba osomye obwagazi bw'omukazi oba osomye emmana y'omukyala ojja kwesanga ng'olaba nti obwagazi bw'omukyala buli nnyo wabweru okusinga munda. Munda bw'oba oyingiddeyo waliwo inchi 2 awo sigambe nti obwagazi bwe bukoma wabula obuyitiridde oba nerve endings empitirivu zikola ki zigenda as you go deeper nerve endings zigenda zeesala. Kitegeeza nti obwagazi ne bw'obanga gye buli munda eri tebubanga buno obuli wano nga wakayingira oba wabweru mba njogera ku nfuli n'omusino okitegeera n'amatama of course. So bw'oba omukirago mumpi make good use of omukirago. Emu ku styles osobola okukozesa kabuzi osobola ogikozesa kubanga nti eba esobola okuwa like penetration gy'oyagala nti osobola okuyingira at a deeper level. Osobola okwetaayo omukira osobola okuyingizayo gwonna nga toblockingiddwa nti ate bisambi nti ate biki kubanga oba osobola okuyingira bulungi omukazi aba agikuteeredde bulungi ng'osobola okumuyingira n'obeera ng'omuzina. Ate munnange no waliwo era buli kimu nti bagamba buli ekintu kiriko disadvantage kiba n'advantage. Mu advantage gye muyina ab'omukira omumpi kiri eri emu nti bw'oba ostimulatinga gisipoti y'omukyala oba bw'oba ozina omukazi nga ostimulatinga ekimu ku kifo ekikyamula omukazi ekiri munda mu mmana ye inchi 2 nga wakayingira osobola kistimulatingira mu budde obulungi oba n'omuletera okuyima mangu kubanga oba oyingira nga bw'ofuluma at a very good speed. Titogenda sikayo mukira nti muwanvu nnyo nti ate oguyingize no ogwojjayo katini nga bw'oyingira nti stimulation eyo esobola okukola ki omukolera era omukyala ne yeesanga ng'anyumiddwa nnyo. Then style endala gye tusobola okukozesa oba gy'osobola okukozesa okubeera ng'otuuka omukyala oba ng'onyumisa mukazi wo mu kitanda. Style ey'okubiri tugiyita cowgirl. Eyo nno omukyala y'aba akutuddeko. Eyo nno tugikola mu mbeera ez'enjawulo era omukazi w'abanga naye ayagala kwesanyusaamu asobola okutuulako n'ayiga okuzina. Nti w'aba akutuddeko kitegeeza omukira agubwatukira oba aguyingiza gwonna nga bw'aba ayagadde okuyingiza. Ate speed eba yiye buli kimu y'aba akifuga. Asobola okuba ng'anyumirwa ate nga nawe nannyini mukira oba onyumirwa kubanga gwe ebiseera ebisinga baba bagenda kuzina ku kito kyokka. So oba ogenda kukola ki kubanga weesanga ng'onyumirwa. Style endala gye tusobola okukozesa oba gye musobola okukozesa ngenda bawayo nga style 3 mbawe n'obukodyo oba kye tuyita tips ezisobola obbayamba okubeera nga mufuna amaka amalungi amaka agalimu essanyu. It's not only about kwepimpina, it's not only about waliwo n'ebintu ebikuuma omukyala nga babeegomba. Ate nno kambabulirire omukazi wo bw'ategeera obuzibu bwo oba bw'owetegeera gwe obuzibu bwo n'olongoosa oba ne weetereeza omukazi aba ajja kubeera waafumbe bulungi nnyo
kasitaira akalala k'osobola okukozesa kati mwabagala nnyo missionary munansonyiwa naye obeera tojja kakozesa omukazi yeebaka n'atunula waggulu n'abanga abagenda okwezina missionary n'okwata ebigere bye n'obiteeka ku bibegaabega byo ng'obyawudde awo n'omuyingira oba osobola omuyingira bulungi nnyo n'oba ng'osobola okuyingira munda era n'abeera ng'akola ki ng'akunyumirwa bulungi ddala. Omukyala bw'omwebasa bw'ati n'atuna waggulu n'ateeka ebigere bye ku bibegaabega byo awo n'olyoka omuyingira ng'omuzina ate bw'oba omuzina bw'oba osobola okustretchingamu katini n'obeera nga olina engeri gy'obeera ng'amwebakako bw'oti naye nga tomwebasako jjukira ebigere bye tubitadde ku bibegaabega kati weegirako leka okunaamirizako katini omukono gwe ogumu n'ogukwata n'otandika okuweeweeta omusino gwe oluusi kiyinza okukaluubiriza olinza okumusaba ye akyekolere nga like yeeweeweeta omusino ng'ate bw'okola ki nga bw'omuzina kiba kigenda mu kuyambako okuba nga omukazi omutuusa ku ntikko oba ng'anyumirwa oba ng'omuwa pleasure gye tuba tunyoonya. Ekirala bw'oba omanyi omukira gw'omumpi weekwase nnyo oba weeyigirize nnyo okubeera ng'oweeweeta omukyala kye tuyita foreplay oba kye tuyita romance omukyala muweeweete tambuza emikono bulungi tegeera ebifo w'olina okukwata ate romance muwe obudde topakuka ate era naye tomulwamu kubanga ate omulwamu ennyo atama omuntu bw'omuweeweeta ennyo abyetamwa. N'ekirala bannange kambaboozi omanyi abakazi bagamba nti tebakitegeera kiki ekireetera omusajja okubeera ng'alina akasolo akatini talina maanyi ga kisajja naye nga mu kwenda mmo yayingira wano yayingira wali buli wamu asonsekawo omukirago owaabagulabye oba waabagusanze waayi ebyo byoba weewala bw'oba omanyi nti olina obuzibu simanyi kiki mba munyonyi oba muba mu proving oba guba muze just gwa muntu sikitegeera naye nga bagamba nti omusajja alina akasolo akatini ate ayenda nnyo omusajja atalina maanyi ga kisajja ayenda nnyo nze kyeninza okuadvise nga woba oyagala okukuuma mukyalawo ng'akwagala beera ng'omwagala in and out bwe ntegeeza in and out nti omwagala mu bantu ate omwagala ewatali bantu omwagala mu kisenge ate omwagala ewatali kisenge omulaga omukwano mu buli kimu beera musajja atetenkanya ayiiya otona ogaba olabirira olumirirwa omukyala ajja kusigala naawe ajja kufumba kubeera bangi bafumbye nga gye bali naye ekyokufumba nga si musanyufu kyanjawulo n'omuntu afumba nga musanyufu waliwo omuntu ali mu maka ng'agalimu naye nga tegamusanyusa naye nga wali kubanga tayagala kudda mu maka g'abazadde be tayagala kunoba kubeera single mother n'agamba kaŋŋume embeerewo naye waliwo aliwo ng'aliwo lwa mukwano nti yadde omusajja wo mu kisenge si yali awo nti waakabi nnyo naye amusanyusa weekuumire munno ate n'ekirala manya nti nno toyina kubeera ng'omuyisa bubi mulabirire mwagale kiryoke kiwangaaza omukwano gwammwe obulungi n'ekirala tetulina fokasinga nnyo ku mukira gwokka omukyala ne bw'aba tosobodde mutuusa ku ntikko okyasobolera ddala okubeera ng'okola ki ng'omusanyusa ng'omaze ebyomukira gwo ogugyeyo wateeva kozesa ku ngalo awo nja okugambira yiga engeri gye bakuba olugalo enkuba erugalo entuufu olugalo olwo singa omusajja aba tamanyi ddukuba munnange luluma kyova olaba abakyala abamu tebakyagala bakuba lugalo n'obeera ng'oleeteka n'agamba lwakubanga lukola ki luluma lujja kumuluma mugenda ne musonsekayo engalo bbiri oba lumu n'olyoka osima ng'olinga alina by'osoggolayo olugalo luliko olwala kiri kyenda kye mutakula kiruma so oluusi kyekibagana kati we investing mu oyige nti okwezina kuno ogutali kwa kuyingiza mukira omukazi osobola okumumazisa nga tomutaddeemu mukira ekyobadde tokimanyi tujja bisomako osobola omumazisa bulungi nnyo nga tomutaddeemu mukira so osobola okumumazisa n'obeera nga at least nti mukyalawo oba omuwadde essanyu oba omumazisiza oba omutuusiza ku ntikko naye nga it's not only about mukirago okitegeera naye bino ojja kubiyiga okozesa olugalo okozese ku kamwako bw'oba nga olyokke nakyo oba tolyokke nakyo si bya buwaze teweewaliriza tokola otya ate nga n'omuntu olina okuba nga omwesiga okugwa omuntu ebbakuli oba okukozesa akamwako olina okuba nga omuntu okola ki ng'omwesiga ng'okimanyi nti omuntu wange muyonjo like health wise omwesiga nti tayenda tagenda wano na wali naye bw'oba omulinamu akatankana nawe kaba katini I do not advise such things bireke byesonyiwe birekere ababisobola baagala nnyo bantu bange mwebale kubanga mwekuumira kusenga Faith omukama bankuumira abampere kye musinga okwagala gwe wena nga video eno oba audio eno nga tojijje ku YouTube channel yange manyi beevudde kusenga Faith 256 jangu ku YouTube teekamu ekigambo ekyo bajja kuleeta butereevu ku channel obeere ng'osubscribinga obeere ng'otwegattako butereevu mubeere bulungi temujja ng'okwo mukama abankuumire ate era abanjagalire bye munjagala
Yeah, yeah.